Nafunya kadate nenjiya nefuna yakayimba kalalate nkayimbire bamusayi muto kubanga mbagadde muli balungi nnyo banamwe era mube basanyufu mbagamba n'emize gy'okumanyiranga mibi nnyo mugyesonyiwe nafunya kadate nenyimba nefuna yakayimba kalalate nkayimbire bamusayi muto kubanga mbagadde muli balungi nnyo banamwe era mube basanyufu mbagamba n'emize gy'okumanyiranga mibi nnyo mugyesonyiwe. Okay, kale muntu wange ndi wano ku kyalo Masaba wano ku kijja kya omugenzi Prince Jopo Kafeero era nsanzeewo ba Seruganda babano abazze okubeera nga bajjukira ku mukwano gwaffe Prince Jopo Kafeero era bagambye nti bo okumujjukira bagenda kumujjukira nga bayita muzimu kuzaali ennyimba zaabwe. Omwami ono agambye agenda tukulemberamu mu luyimba olusooka ate oba oli awo beekolemu omulimo tugende mu luyimba olulala. Kale Seruganda tutandike. Yes, nze ndi mukwano gwa Paulo Kafeero era mwetaaga nnyo kubanza enzaalwa katose emirimu gyangikolera mukono buli mwaka tubeeramu wano. Mubeerawo. Era Kafeero mwetaaga nnyo olw'ennyimba ze yayimba ezimu nga ku luyimba olugamba nti ebirowoozo byantereerako nawummulamu kwekundabako nga nange nsakakkanyama ko n'obunkenke gye baali banteeka nayambiddwa byonna maama byampuguse ngawe omanye si weesula etukunguza nga gy'obiva ne gy'obiraza wakulema bwe kutyo nno gw'alinawo n'atalina esi weefuukuuka tewaba gyewogoma kale nno tewali wali mirembe misa bwe tutyo tutambula tulembereza awo okufunira obufunyi obwogerero buli ekijja n'ofuba okugumiikiriza tusinziira ne mu ngeri gye bitweyoleka kumwe ebijja nga bijoonyesa obulamu n'owatanyanga mpaawo okukwatirako anti beweekubako buli omu alowooza kimu nze nafunye obuvumu mu ngeri esazaalabako n'ebyenjagala ennyo ebimu nabyesonyiye kazibe ensimbi nga zinasombera agazibu mbeera omwavu nga neebaka ku tulo ddala nnamatovu obeera onoonya ki okuva ku Pawulo kufisiriza by'onoolya nga lwafunye ne lwatafunye mussa kimu obugagga buli luddawo olubeerera nzinziira tugende maaso nalongo oluwa gyotuwemu naawe n'omulala naye ajja muladina ndibakooya mwana wange ogenda bufumbo bwongo omuntu buladina gwosoose mwana wange nyamba buyambi hoterera obeeyo ofumbe mirembe mu mikono gy'ensuwa yange gwabwe ntadde otuze otutono enkala amataawe ejjanga ono sonsekanga olwendo buladina ng'osenako otulala ng'onywako otulala n'obatika simanyi oba otegedde ensonga kunnyonnyola bulungi ebintu kyototegedde ng'oŋŋamba awo nga nziramu sirikutiko midibo ogende ng'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuuzibwa ng'ofumba fuma ekigambo kusagasagana oba ekyakulabirako eyo mu banno ng'omutendeke ng'ogenda ng'eyatuuzibwa ng'ofumba fuma ekigambo kusagasagana oba ekyakulabirako eyo mu banno owulidde mwana wange ofumbanga bulungi tosagasagananga okwatanga bulungi amaka. Okay. Nalongo gyotuweeyo kapeera wano. Ate waliwo lwe yayimba olwali olwa bataayi bange bano ba musaayi muto lwoyinza okuba okyalujjukira? Yes. Yali agezaako okubuulira bataayi bange. Yaga nti nafunye akadate nenjiya nefuna yakayimba kalalate nkayimbire bamusayi muto kubanga mbagadde muli balungi nnyo banamwe era mube basanyufu mbagamba n'emize gy'okumanyiranga mibi nnyo mugyesonyiwe nafunye akadate nenyimba nefuna yakayimba kalalate nkayimbire bamusayi muto kubanga mbagadde
muli balungi nnyo banammwe era mube basanyufu mbagamba n'emize gy'okumanyiranga mibi nnyo mugyesonyiwe. Mukama wange obuyimba bwa Kafeero tubugezaako naye engeri omusajja oyo gye yali omuzibu era yagamba tagenda zuulwa mu balala. Ennyimba nnyingi z'alina naye zakugezaako bugeza. Olaga nti size ezaali enteekateeka zange mu bintu amazima gabeemu. Size ezaali enteekateeka zange mu bintu amazima gabeemu. Ze sibangako na muntu wa mpisa ezo saali mukwenyi. Mwene banno bo baali bankula ezo bwe mwattanga ebyama. Ate ne muvangayo ne mulereŋŋana nga mwekanga bweyikadde kuyomba. Abakusobya byakwetondera nga mukwano gwange nga toka. So nga munnange ebyo bintu byansi ensobi zikolwa balamu bokka. Teri yatuukirira wonna mu ffenna naye enjuyi ezimu eriyo abateesonyiwa n'abatuukirivu be tusoma byafaayo benenya bwenenya si bwe batondwa. N'obukambwe buva ku buteesonyiwa newejjusa nga kyokoze tekizikawo. N'omulala gyatuweemu. Nalongo gyatuweemu. Bannaye twagala nnyo Kafeero. Nalongo jangu. Mogere jangu kutumeko kwanabbaera nga kapapula. Omwana ono mubagire kiwandiiko ate naawe ofuba osambyeko. Mazima. Kasita nnakuwa endagiriro tatera nakuvaawo asangwawo wakubula yekango yambuka. Busaluni omulungi jakolera era oba omusanze omugamba nasoberwa ebigambo oyo atabaza olumuguli era ntidda abantu okweyisa batyo batabuzi nnyo badibaddeko n'abalala abeebunaayira ne bataba mikwano gyange ddala ddala mbadde mwagala nkyamwagala omuntu wange ono mwagala pulira nkyamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo kwenkuwakanya sirina musango ku ye ezo zaali ŋŋambo mbadde mwagala nze nkyamwagala omuntu wange ono mwagala pulira nkyamwagala okuneeta mwati alimba nnyo n'okusalawo kwenkuwakanya sirina musango ku ye ezo zaali ŋŋambo. Okay, kale bantu bange wano mbagambye tuli ku kyalo Masaba kino tuli ku kijja ky'omugenzi Prince Job Paul Kafeero era nga bano be bamu ku bantu bensanzeewo wano wabaddewo misa so mbasanzeewo nga bakyejjukanyaamu ku bumu ku buyimba. Saba bannaye mubuzeeku abatulaba. Yes, abatuwuliriza tuli ku ki? Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Muzungu David Kadongo Kamu. Yes. Yes, ffe abali wano mu kifo kino tuli mu kifo kye bayita Masaba. Yes, so. Ekyo kye kijja oba ag'emaka g'omugenzi Paul Kafeero mwatudde era bwe tujja wano tugamba tugenda mu nnyumba ya Kafeero. Yes, so. Nze n'omukyalo ono okuva Kafeero lwe yafa kati yakaweza emyaka 18. Okuva omwaka gwe yaweza nga ali mu ttaka twatandika okujjukira olw'oluyimba lwe yagamba nti mujjanga ne mundabako abanga n'obusobozi. Ffe tutegeka obusobozi bwaffe obubeerawo lwakuba nti muzereeti. Yes, so. Ekyemisana kibaawo faaza ajja ne tulya ne tunywa era musanze tuyika bbiya. Kafeero yatugamba tujjanga ne tumulabako. Nze bampita Chini Moses nsibuka waffe Katosi nkolera mukono wa mama Betty Namboze era ye mubaka wange. Nalongo ono ye chairperson waffe abeera wa Anthony. Okay. Era yatukumakuma okujja mu kifo kino tumala wano ennaku ezo
lwakuba balamusanze bagenze kati bali mu kisaawe Naalongo buuza kubatuuliriza bana ensanyusa okulaba mwenna abantu ba Kafeero nsanyukidde ddala bukyanga tujja wano myaka 18 tebatukwatangako wano naye ndi musanyufu nnyo tulina amasannyalaze tubaddewo mu kiwubaalo kyaffe naye tuli basanyufu nnyo olwa Kafeero kojja wange mama wange yeddira nkima yamita Nassali kakyova olaba njagala nnyo Kafeero ndi musaayi kyova olaba njagala nnyo beera wano buli lunaku luyimba kyolwo lwe yayimba nga woowuliriza nti mu nnyimba zonna ze yayimba lwali luyimba lwakukwatako oba lwali luyimba lwa njawulo mu nnyimba ze zonna oluyimba lwe yasinga okunnyimbira yayimba n'agamba abakazi abazaala abaana nga si basajja abo be baba bagabira yayimba n'agamba mwanyenaze yagamba oli mwana wa kibi omwebolereze nantabuulirwa yasaabala gwa bbumba okuzaawula ekika lwankwatako nnyo kubanga abakazi basusiza okukola ebintu ebitaliyo omwana muwe ekika ki okitegeera lwankwatako nganze omukazi lwankwatako okitegeera kojange yayimba oluyimba olwo oluyimba lwasinga okunkwatako kitegeeza n'obanga onoofuna olugendo olulala oluyimba olwo luyingirawo ne lusaza mu lugendo olwo nga nabe njagala okukola ekintu ekirala bwe njugera nga kojja wange yaluyimba yagamba tukikolanga tukolanga ekintu ekyo okitegeera sikikola olwo ate munno gw'obaye nga walaganyisizza nti aye munnange nja ngenda akola bwentoloza era mugaato kikola kubanga kujja yakola ki yakyongera omwana omwebalereze mubi nnyo okitegeera New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Nsawo nawe obuzeeko ku abatulaba. Abatulaba erinnya n'eddoboozi bitibwa Bazibu Geoffrey. Yes, sir. Erisiza okumanyika oba nikiremu bitanda. Mbeera mukono nkolera naye nga ndi musajja musoga. Oli musaada musoga? Musaada musoga. Ova kitundu ki? Va Bugiri eyo. Omusaada Kafeero ono ye. Bambi. Daino. Yes, sir. Era muwagira ino. Bugiri ova kitundu ki kyene? Bugiri nva Iwemba. Iwemba. Sabu kaunti.
Yes so. Je beta Bukoli North. Okay. Yeah. Constituency. Fena twali mu district ndala nze ndi wana Mutumba. Oli wana Mutumba. Ayi wentuke na Mutumba nagema live kola. Yesebo. Era ano omusaado ono yana embere nemba damakulu degeresa. Dantamu ekiniginigi okubanga zena buli. Nawe ngejawulire. Nsula omusaida ako olwemba yasiga okunembera olw'amakulu. Nze nganzo omuntu ifo tuzalibwa abaana ngulisi tuli bangi. Musayi gwange nsaba twogere. Banange. Lunge makwino era ndwenda ino kuba lutwegeresa bingi. Katundu kyakasinga okunumira mu lwemba. Katundu akasinga okunyumira musayi gwange nsaba twogere. Nti tulesse okubuuza abantu abakulu abaliwo kubifa ku kika kyaife. Twabaleka bali kufa bawaawo. Tujja kweyidusa mu maiso nga tebamaze okuwaawo tutasobola kubuuza. Kyaba kyamakulu kyadegeresa ati gobanga nga tulina omukulu aliwo mu kiseera ekyo. Tumubuuza kye fenna otegera ku kika kyaife. Mu Sseruganda ntegedde nti gwasinga okuba mubona oluyimba olwo omusayi gwange okyajjukira Lutambula. Oluyimba lwa musayi gwange mpozi nga mmaze lufuna nzikanga Lutambula nti musayi gwange nsaba twogere walidda wani alitetenkanya so nze kulwa Paulo Kafeero enyimba nyingi zenjagala era nyingi ezinyumira naye oluyimba lwa Paulo Kafeero olusinga okunkwata ku mutima era nenduwuliriza nsobola odduwuliriza tugeze nga kiro obanga ndi mubuli bwange neebase ne lungwako bugwi nyinza ate ova ne mubuli nesooka nensitukamuko oluyimba olugamba nti sempala nswadde gyendi yeweeno sikyetegeera nze ensenda z'amaanyi sandibadde nze atandabani oyo kale emirembe gino madaala y'enseeno kwegamba obeeraawo nolaba nga mutuufu eriyo ebintu naawe n'ogamba bannange sirinaawo naziddayo keeko keyagala nti sandibadde nze atandabani oba kale emirembe gino madaala y'enseeno linenkanya ebyange abampita Prince wano kati mama katundu ako mujjanga ne mundaba abaana kino obusobozi mujjanga ne mundaba kabanga n'obusobozi mandevu ngenze kanzire bukunja koleza tulabe mandevu ngenze kanzire bukunja njagala kuddayo bukunja sinaawo naziddayo nkoze ntyanze laba njagala kuddayo bukunja kitangenze njagwetonda mangu bukunja bukunja tuongere ku ddoboozi erinnya lyange Kunobwa George ova ludda lwe naye obuzaale nalongo era banzaalaawo ngenda kukubira akayimba tuli wa Kafeero saawa yi tuli masaba ate oluvanda tugenda mu kisaawe oluvanda tugenda wa nindako ndi ku microphone oluvanda tugenda mu kisaawe bagamba mu luzungu bagamba the man of all seasons omusajja oyo buli kimu yakinyimbira sinda kye mubanja luyimba kyo lwe yasinga okuyimbira n'ogamba nti omusajja ayimbye Kafeero talina luyimba lweyayimba lutanyumira wabula kugambako luno lusinga kati lwero lwenoonya ati nze oluyimba lwempa ekitiibwa zonna nzaagala noluyimba lwempa ekitiibwa walumba ezaaya olwo
we mpulira lukuba ndokuya ne salute eyafuka national anthem buli lunaku walumbezaayo buli lunaku luina airplay olimba olulala lwakuba mukwano gwange ono sapezayo wange alukonyeko musayi gwange olimba olulala olulimi lwange olulimi lwange lutambula ne musayi gwange nifaanagala enyimba ezo oba ogenderedde nnyo oteze nnyo amatu enyimba ezo ebbiri olulimi lwange n'omusayi gwange zitambula bbiri era zirina amakulu gamu gakuba byawukanamuuka kituufu kati oluyimba olulala alina n'akalala ke yagamba alina oluyimba olwalaavu lwankubya ne lunyingira wano mutono lwakuba sobola kuluyimba kyolwo alugamba lutya okusalawo kwani obudde bwondekawo lwali lugamba bwe luti nti abutegedde munnange obudde bwondeka munnange obudde obwo bwondekawo bulina akanya gebugabira ekikema okujja buyingire otegeera akayimba ako nkategeera bulungi waliwo ne kano keyagamba nti tulabye n'obulamu buno bwa kookoonyo butulyanguza esowaane ku kyotazi so gye twabujja tewali amanyiyo nga ne gye bulaga tewali ategedde yiye essaawa y'okuzaawa naga tulabye n'obulamu obukira obuwoomu okutusaanako nga tewali ategedde ebyese bitwemazamu bya bulimba akalenge musa Pawulo buli lwendowooza ku ebyo bwe nkuŋŋaanya ne mbula obunywa buggwewo bw'ate ndituuka n'akakyeyo ku lukuusi etegendwa dda kwokufa tukimanyi nga kya butonde era tekimanyiriko ekyo bakulimba naye olituuka n'akakyeyo ku lukande gwe kiteebereze okitegeera kati ennyimba ng'ezo buli wetuziwulira ffe tulina oyo nze nganze mutwala nga musomesa yali musomesa bona baali basomesa kati buli luyimba lwe mubaamu new word ntegeeza ki ekigambo ekipya obanga atakiwulirangako n'oseka naye ng'ate luyimba buli luyimba lulimu new word. Okay. Kati ndina wano ne ba komando komando jangu boss wange gwani ono omulongo Kato. Okay, Kato Kafero mumanyi tomumanyi oye Kafero yoli kuli ate gwe gwani gwe waswa ono ye Katono ye waswa atono Kigongo atono waswa atono Kato balongo berere omukyalo natwewunyisiza nnyo olunaku lwa leero yazaala abaana bana bonna balongo babiri era ono omukyala gwe tufunye ng'ekyewunyo olwaleero era obwedda anywa bbiya omungi ennyo olw'abalongo Baseruganda bagamba omulongo tomuviirako awo nalo weza nnyo nagambye byebyo byana biwatambudde nabyo byabisima saba mukama wange waliwo n'akayimba kakafeera akalala kagamba bwe kati nti ddala olunaku lujja kukya batwala ensonda nnya ebintu byange byentegese mubindese bajje banyage laba obwana bwange bwenzadde busigale tayozirana bakadde bange bennafisaawo mu bimyunga bazirana omunneeyabire gye ndiraga musigale geresanga kyoyo ye munnaffe yali asanyusa ku maloboozi gendireka nga mundabanga ku ntambi musongere kubaliddirira kyoyo mubaaliwo ye yajja lulwe kuba sigenda kuzuulwa mbalala okimanyi tituvadde n'abayimbi bonna mu nsi eno Uganda ne President Museveni akimanyi ne Bobi Wine akimanyi Bobi ayimbye Chameleone ayimbye Bebe Kulu ayimbye Nzemba w'ekitiibwa kyabwe n'abayimbi bonna bayimbye naye teri muyimbi agenda kuyimba nga mukunja era tetugenda oba guli bamuzimu oba musambwa kyova tubeera wano
era omwaka ogujjanjagala mukomewo mugenda sanga ate ekirwano nga matiribona kwebiri eri byonna twagala tubijje tubizze wano Kafeero atuli ku mitwe atuluma atukola butya atubobba tugenda bikola byonna Nalonga Munange webale kwekolamu mulimu nawe ina bamirundi ebiri bana ekintu bannange nza oluyimba lwa Kafeero naddala Buladina ndi bakooya yali abulira ndi bakooya ne balowesa yatuuka n'amugamba ti sinze kitaawo okukuza mbadde muki abasajja ennaku zino okukuza omwana atali wuwe naye ng'ayinza kitegeera nti si wuwe era mutugamba waffe ayinza kimanya nti si wuwe naye okumukuza ssebo agamba lwaki ono wange ali agundi ate ono nalya ku mputa y'omwana wange buli New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. niye mubena omutima ogwa Kafeero yabeera n'omwana atali wuwe ate n'amulabirira naye ng'akimanyi nti si ki nawe osobola leeta n'omukazi n'omwana naye mulabirire ng'owuwo okay kale bantu bange waliwo noono yangu Buladina yasooka ono ye mukulu first born amanya gwani Nze Nanyonjo Miriam. Yongezaako eddoboozi. Yongeza eddoboozi bakuwulira. Gwani? Nze Nanyonjo Miriam. Okay, Nanyonjo Miriam. Nanyonjo ozaalibwa wa? Nzaalibwa Kabubiro. Ka? Kabubiro. Kabubiro. Tata yani? Gerani. Tata Yesenyonjo. Okay, kale bantu bange ensaba program tujja gyongerezaako ba Seruganda bano. Baina oba ate bali mu kudduka ali nkoko njeru tujja basanga eyo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa obudde so baganda bange abo be bamu ku bantu betusanze wano bali mu kudduka bagende eri enkoko njeru mu kujjukira Prince Jopo Kafeero wali mu kisaawe naye nga nkugamba nti mwami Edwin nsubuga okuva mu East London webale nnyo webalire ddala omwami oyo agambye nti muzungu genda otutuuseeko memories zino kale bantu bange kate katulabeko ne ku kijja ky'omugenzi Prince Jopo Kafeero.